Olwaleero tutunuulidde yali omugoba w'ennyonyi ennwanyi mu biseera bya Pulezidenti Idd Amin gye yattibwamu. Jeyattamu Mukooza yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 21 January 1944 n'afa ng'ennaku z'omwezi 24 April 1979. Ono yali munnamagye yasembayo okukulembera Uganda Army Air Force nga tennasaanyizibwawo olutalo lwa Uganda ne Tanzania olwayinda wakati wa 1978 ne 1979. Mukooza yali mwana nzaalwa w'e Busoga ng'ono yeegatta ku ggye ly'eggwanga mu biseera bya Pulezidenti Milton Obote. Wabula mu 1971 Army Commander Idd Amin yasobola okubeera ng'awamba Milton Obote bw'atyo n'afuuka Pulezidenti w'eggwanga. Mukooza yasigala mu gavumenti ya Idd Amin era n'afuuka omuweereza eyali omuwulize ennyo nga kino kyamuleetera n'okumukuza mu rankisi ez'enjawulo. Era nga Mukooza ono yayambako Pulezidenti Idd Amin okubeera nga tamwamulwako mu 1977 mu nteekateeka eyali eteekeddwa abamu ku opposition abaali baagala okumuggya mu buyinza. Era ng'olutalo lwa Tanzania ne Uganda bwe lwabalukawo, Mukooza ono yavuga nnyonyi nnwanyi era n'afuuka akulira eggye ly'eggwanga ery'omu bbanga. Mu biseera ebyo eryali litandise okubeera nga lifuna ebizibu ebitaali bimu, ng'abavuzi bangi baali basalawo okudduka mu gavumenti bwe begatta ku opposition, ate abalala nga basalawo okusuulawo emirimu egyo. Oluvannyuma lwa Gen. Idd Amin okubeera nga yamwamulwa mu ntebe y'obukulembeze, Mukooza ono yasalawo okubeera nga yeewaayo eri gavumenti empya eyali ewagiddwa gavumenti y'e Tanzania. Wabula ng'oluvannyuma lw'okwewaayo ekyaddirira kwali kumutta mu ngeri etategeerekeka. Jeyattamu Mukooza yazaalibwa omwami Yoramu Mukooza ng'ono yatemulirwa mu bitundu ebyambulamiti nga katabani ke ka Mukooza kakyali kaana kato. Era nga kino kyaleetera maama wa Mukooza Erina okubeera ng'ava mu kitundu ekyambulamiti n'ayolekera mu bitundu ebyamuguluka ku luguudo lw'Ejjinja. Nga wayise ennaku ntono nnyo ng'ono amaze okukungubagira bbaawe, maama wa Mukooza yafumbirwa taata wa Mukooza omuto eyayitibwa Gashumu Mukooza. Era nga mu kitundu ekya Busoga ebiseera ebyo baatambuliranga nnyo ku ngombe ya muka muganda we otwala butwale wazira nsonga. Bwe yakulamu yasomera ku Kira College Butiki ssaako ne Teso College. Mukooza eggye ly'eggwanga ery'omu bbanga yali yeegattako oluvannyuma lwa Uganda okubeera nga yali efunye obwetwaze. Era ng'ono yasindikibwa mu Soviet Union n'afuna okutendekebwa okuvuga MiG aircraft. Era nga bwe yakomawo wano mu ggwanga, ono yasindikibwa ku nkambi y'amagye eggulu. Era ng'eno gye yasisinkanira mwana muwala Miriam Katumba eyali Nansi ku ddwaliro lya gavumenti eggulu. Era ng'ono muwala wa Aida Nantumbwe ssaako ne Benjamin Katumba abaali abakiise mu lukiiko lwa Buganda. Era ng'oluvannyuma Mukooza ne Miriam baafumbiriganwa wakati w'1977 ne 1971. Amin bwe yatwala obuyinza mu 1971 mwezi ogwa January, Mukooza ng'ali wamu ne Joseph Teriche nga kw'otadde Patrick Lwakijuma balondebwa okubeera nga bagenda e Georgia okutendekebwa okuvuga ssaako n'okulongoosa ekika ky'ennyonyi eya Gulf Stream 2. Era nga bano okulondebwa kyaddirira oluvannyuma lw'omukugu mu byokwerinda okuva Isirayiri eyawa Amin amagezi okubeera ng'agula ennyonyi n'ekika kya Gulf Stream 2 akikozesa ng'ennyonyi y'obwa pulezidenti aleke kufaanana nga Dr. Milton Obote eyakozesanga ennyonyi ezisaabaza abantu eza bulijjo nga British Overseas Airways Corporation okubeera ng'atambuliramu. Amin teyali mu byamagezi yagatwala, era ng'ennyonyi gye yagula y'emu ku nnyonyi 258 ezaakolebwa eza Gulf Stream 2. Era nga bwe baamala okugikola, kapiteeni okuva mu kampani eno eya Grumman Tom Frederick yajjirako ku nnyonyi eno okwongera okulagirira Mukooza ssaako ne banne engeri y'okuzirabiriramu n'okuzivuga. Era nga Mukooza y'omu ku be baalonda okubeera nga bavuga ennyonyi ya Amin empya eya Grumman Gulf Stream 2. Wabula nga bano baayongerera ddala okubeera nga batendekebwa okuvuga ennyonyi eno. Era nga Mukooza ne banne abalala 3 baasindikibwa mu ggwanga lya Amerika mu ttendekero lya Flight Safety Academy mu Savannah. Oluvannyuma lw'okutendekebwa, bano abaana baakomawo wano mu ggwanga lya Uganda mu 1974. Era Mukooza yasengula ne famire ye n'agitwala Entebbe. Olwo ne Miriam mukyala we ne bamuwa transfer n'atandika okukolera ku ddwaliro lya Entebbe Grade A. Obukulembeze bwa Amin bwafunanga okusoomoozebwa okw'enjawulo, era ng'omulundi gumu waliwo abaali bateekateeka okubeera nga bamuwamba mu Juni wa 1977. Era nga kigambibwa nti singa si Mukooza ono, oboolyawo Idd Amin yali agenda kuwambibwa mwaka ogwo. Enteekateeka eno ey'okuwamba Amin baagituuma Operation Mafuta Mingi. Wabula ng'ebula essaawa ntono nnyo bano bagende mu maaso n'enteekateeka yaabwe eno, ekitongole kya gavumenti ekya State Research Bureau kyategeezebwako olukwe luno, era bwe kino ne kisobola okutaasa obulamu bwa Amin
ng'obulumbaganyi tebunnabakolebwa. Mukooza ono yali atemezeddwako banne okwali Anthony Bazaalaki sako n'abavuzi b'ennyonyi abalala okuva mu kitundu ekya Busoga abaali basaze eddiiro ne bava mu gavumenti ya Amin ne badda ku opposition, era nga bano baasaba Mukooza okubeegattako basobole okutemula Amin, wabula Mukooza n'agaana. Era ng'oluvannyuma State Research Bureau yategeeza Idd Amin nga Mukooza bwe yagaana okwegatta mu nteekateeka ey'okumumaamulako, era Pulezidenti Idd Amin mu kulaga okusiima kwe n'ayongera Mukooza eddaala n'afuuka Lieutenant Colonel sako n'okumufuula komanda wa squad ya MiG-17 mu August wa 1977. Mu nteekateeka ya Pulezidenti Idd Amin okubeera ng'alumba gavumenti y'eggwanga erya Tanzania, era nga Pulezidenti Amin mwennyini ye yalagira Mukooza ono ssaako ne Levi Mujenyi okubeera nga batwala bbomu bazisuule mu bitundu bino ebya Tanzania nga bakozesa MiG-17. Bombiriri bano baakola ekyabalagirwa era ne bakituukiriza weewaawo nga baawonera watono nnyo okubeera nga bakubwa roketi y'eggwanga erya Tanzania. Weewaawo nga Uganda ye yalumba Tanzania, kyokka Tanzania yayanukula era Uganda n'efiirwa ebintu bingi, era ng'eno ye yalina entandikwa y'okubeera nti egiri mu bbanga litandika okuggwaawo mpolampola. Era nga loose ey'amaanyi yaliwo mu February wa 1979 eyali omuduumizi wa Uganda Army Air Force Christopher Israeli Umbagore bwe yabula, wabula nga tekyategerekeka bulungi oba ono yadduka kuyingira ggwanga lya Sudan oba nga yattibwa buttibwa. Era ng'ono okubula kwe kwaleetera Mukooza okumuddira mbigere n'akola ng'omuduumizi wa Uganda Army Air Force mu kadde ako. Mukooza oluvannyuma yakitegeera nti gavumenti ya mukama we Idd Amin egenda kugwa, era ono bw'atyo n'asalawo okubeera ng'akwata famire ye n'agisindika mu kitundu ekya Kaababbi ekisangibwa mu Busiro ng'enakusomeza 25 February wa 1979. Kyokka ng'enakusomeza 27 Ogwokusatu 1979 mukyala wa Mukooza yavaayo e Busiro n'agenda Entebbe okumukyalirako. Mukooza ono yawerekera mukyala we n'amuzzaayo mu kyalo okubeera ng'alabirira abaana. Era ng'olunaku olwo Mukooza ono yali ayambadde ovulo ye eya green, bw'atyo n'avuga n'agenda ku airbase Entebbe ng'ali mu mmotoka y'ekika kya Peugeot 504 eyali eyadde aka green, nga namba plate yaayo yali UVQ 099, era ng'eno yali yagigula okuva ku Lieutenant Andrew Lutaaya. Olutalo nga lunnyinyintidde eggye ly'eggwanga erya Tanzania lyatuuka Entebbe, era ng'enakusomezi 6 Ogwokuna 1979 Mukooza ono yabuuka okuva Entebbe n'ayolekera ekimaka mu kitundu eky'Ejjinja, bwe baamuvugiramu helicopter ng'eyamuvuga yali junior we Mulanka nga yali Lieutenant. Ono ng'amaze okuva Entebbe, Mukooza emmotoka y'ekika kya Peugeot yagirekera mukwano gwe yali akola mu Uganda Airlines, kyokka ng'ono yakozesa olukujjukujju emmotoka eno n'agitunda. Era nga Mukooza Lieutenant Colonel Cyril Orambi gwe yaleka avunaanyizibwa ku nkambi eno ey'Entebbe. Era ng'okulwanagana okwali Entebbe ng'enakusomezi 7 April wa 1979 yaviirako okubeera nga Uganda Army Air Force esaanyizibwawo, era wano obunkenke ne bweyongera. Kino kyaleetera Mukooza okubeera nga takyalaba nsonga yonna lwaki basigala nga bakyalwana, bw'atyo n'asalawo okugira ng'ali Ejjinja mu nnyumba ye eyali mu kitundu ekya Wakitaka. Era olutalo lwa Uganda ne Tanzania we lwaggweera, Uganda Army Air Force yonna yali esaanyiziddwawo, era ng'ekibuga Kampala kyawambibwa wakati w'ennakusomwezi 10-11 mwezi Ogwokuna 1979. Olwo ne bazzaako Jjinja ng'ennakusomwezi 22 April wa 1979. Mu kadde ako Mukooza yali akyanoonya eky'okuzzaako, kwe kusalawo okubeera nga yeewaayo eri gavumenti empya yali ewagiddwa Tanzania eyali mu Kampala. Ng'ennakusomezi 23 April 1979 Mukooza lwe yagezaako okubeera nga yeewaayo eri gavumenti eno empya, kyokka oluvannyuma n'akyusa endowooza ye. Kyokka enkeera ng'ennakusomezi 24 April 1979 Mukooza ono yasalawo okubeera nga yeewaayo, era bw'atyo n'atambula n'ayolekera e Kampala ng'akozesa pikipiki ya mukwano gwe. Kino yakikola okusobola okubeera ng'ayita ku checkpoints z'amagye okuba nga tebamutegeera. Mukooza ono era bwe yatuuka mu Kampala ku Nairo Mansions baamuwerekera paka ku ofiisi ya David Oyite Ojok eyali Chief of Staff wa Uganda National Liberation Army. Mu bukambwe obw'ekitalo Oyite Ojok yabuuza Mukooza lwaki yagaana okwegatta ku Bazaalaki abaali bateekateeka okutta Amin mu 1977. Yamuddamu nti nga ye munnamagye yali agoberera amateeka ag'ekikugu agaali gamufuga. Era ng'oluvannyuma lw'okumubuuza akana n'akataano, Oyite Ojok n'alagira munnamawulire wa Radio Uganda Mukalazi Kyobe okulikodinga Mukooza, era ayisa amawulire agalaga nti ono yeewaddeyo eri gavumenti. Mu kadde ako Mukooza ono yali atemera myaka egy'obukulu 35.
era ng'ekiro ky'olunaku olwo lwennyini ng'ennaku z'omwezi 24 April 1979 nga wayise ennaku 13 zokka bukyanga Amin awambibwa. Mukooza ono yattibwa era enkeera ng'ennaku z'omwezi 25 omulambo gwa Mukooza gwasangibwa mu luggya lw'eddwaliro ly'Amajembuya nga gulina ebiwundu by'amasasi mu kifuba. Okusinziira ku munoonyereza Muwonge Magembe yategeeza nti Bazaalaki alabika ye yasendasenda Oyite Ojok okubeera ng'atirimbula Mukooza. Era poliisi eno yanona omulambo gwa Mukooza era ne bamutegeera okusinziira ku driving permit gye yalina. Kyokka poliisi teyasalawo okutegeeza muntu yenna era nga mu bitabo byayo yategeeza nti omulambo gwe baasanze gwa musajja omuddugavu omuwanvu. Era ng'oluvannyuma omulambo gwaweebwayo eri eggwanika ly'eddwaliro ery'e Mulago. Era nga bano bwe baagujja ne baguziika mu Kirindi mu kitundu ekya Bukasa okuliraana Kirinnya mu disitulikiti y'Ejjinja ng'ennaku z'omwezi 2 Mei 1979. Yadde ng'ebitabo ku ddwaliro ery'e Mulago byalaga nti ono yaziikibwa ng'ennaku z'omwezi 2 Mei 1979 ng'era yaziikibwa Bukasa okuliraana Kirinnya. Kyokka bwe waayitawo ennaku ne basimulayo emirambo gino. Mu mirambo 26 omulambo gwa Mukooza tegwalimu. Mwalimu ogw'omwana ow'obuwala omuto eyali ow'emyaka 2 ssaako n'ogw'omusajja omuzungu. Era ng'ab'eŋŋanda ze baatandika okumunoonya okwali Eri Magala ssaako ne Barnabas. Era nga bano baavuga ne bagenda mu maka g'Entebbe nga basuubira nti bagenda kumusangayo nga mulamu. Ennyumba ya Mukooza baagenda okugituukamu nga kumpi efuuse kifulugwa nga mbwa ze zeetaayayizaamu nga n'ebintu ebimu baabibba ebirala baabyonoona. Okubula kwa Mukooza kwewuunyisa bangi era nga kino kyaleetera ne kampuni ya Grumman Corporation enkozi y'ennyonyi ekika kya Gulf Stream 2 okubeera nga bateeka ekirango ekimulanga mu lupapula lw'eggwanga lya Amerika. Ekirango kino ekyatumwa Where is Andrew Mukooza. Grumman ebiseera ebyo yali ekulemberwa Joseph Gavin Jr. era nga baali baagala kusasula Mukooza ono akasimo ke ka mitwalo gya $200 olw'okuba yali abeegasseeko okuva mu 1973. Wabula nga kampuni eno yakakasa mu 1988 nti ddala kituufu Mukooza yafa. Andrew Mukooza yali yazaala abaana 4 okwali Andrew, Becky, Thomas, ssaako ne Peter.